Abalangira n'Abambejja bassebo ne bannyabo b'ebitiibwa bannamasola abazaana abataka abakulu b'obusolya mikwano gy'Abaganda wamu n'Abaganda bazzukulu bannambi balamusizzaako. Ensonga endeese olwaleero saagadde kudda mu kumala budde kantuukire ku nsonga. Bannange Omuganda alina engero ate buli lwe yagera yalina engeri gye yaluteekawo terukaddiwa teruvunda. Kwaga nti anaakugoba ku nswa nti toli omulalu. Ate ggwe oluzivaako ate n'azikwata n'azirya. Ate bw'amala okugoba ku nswa nti toli omulalu ate enseenene zisinga okupaapaala Omuganda bw'azikwatako bw'azirya teyeerekereza. Kale na bino bannaye mubiwulirize bulungi. Omumbejja andagire tajuuba nga bulijjo nina bye mbagamba. Waliwo abagambye nti Mumbejja abantu bakakasizza baatongozza ebbaluwa ntuufu ate gwe wagyogeddeko nti si ntuufu. Nedda si nze nayogedde ku bbaluwa nti si ntuufu. Wabula mukkirize nti abakyala abali mu Amerika muno n'Abannayuganda bali mu Amerika muno wamu n'Abannakenya n'Abatanzania bangi bamanyi Ssaabasajja Kabaka. Toyinza kukkiriza nti eriyo abalangira nga Dokita ng'ali mu Tanzania naye nga musajja Muganda era ng'ayagala nnyo Kabaka Mutebi. N'omulala ali South Africa n'omulala ali wa Australia. Ensi yonna ejjudde Abaganda abayivu ate abali mu bifo eby'amaanyi. Kale nno muleme kutulowooza nti nno dayasipula b'Abaganda abali ebweru bonna tebalowooza. Nedda balowooza. Ekibaluwa kyafuluma abaana ne bakikwata ne bakiwa bakakensa mu kunoonyereza ba cyber crime preventers oba abaana abakugu mu bya kompyuta okwerinda kwa kompyuta oba obusenge obwa kompyuta. Abaana baakebera ekiwandiiko ne bakizuula nti ekibaluwa kyafulumira ku koodi 256 ey'eba Uganda era bazzeemu ne bakyeditinga. Teri embasi eyinza kudda mu bbaluwa nnaku bbiri. Ekyo mukikkirize. Ebitongole byonna ebyawandiikira embasi ya Namibia wiikisi bbiri eziyise tebiddibwanga mu gurupusi zonna ez'Abannayuganda ez'enjawulo. Waliwo n'emu y'Abanigeria naye ebbaluwa yayo ewezeza 2 weeks tebagiddangamu. Lwaki? Badda mu muntu kinnoomu kozesa obwongo bwo. Ekyokubiri, nze toŋŋamba nti nseketerera Obwakabaka. Nedda. Oli ayinza okwogera nti buli ayogera abuuza oba ayagala okumanya oba alina okwagala eri Kabaka ng'Omuganda. Kubanga Kabaka ke kasolya kaffe ffenna Abaganda mwe twegattira. Muleme tubuzaabuza nakuba baana ku nsolobotto. Temujja tukuba ku nsolobotto. Tujja kusigala nga twogera ensonga zino. Kati mbuuza Sseewungu bwe yagenze Namibia, Sseewungu MP lwaki yasasudde busasuzi amawulire ga Namibia okukubamu ebintu bya Kabaka? Lwaki Namibia nga gavumenti oba nga bamawulire oganikali tebaagakubye? Naye Mayiga n'akwata mukwano gwe Sseewungu n'agenda e Namibia n'akuba amawulire ng'ayogera ku bya Kabaka. Kiki kye muzibiikiriza? Kiki kye muzibiikiriza? Obulamu bwa Kabaka butukwatako ffenna. Abaganda n'abatali Baganda. Bannayuganda bonna bamanyi Kabaka. Abaana abasinga bazaaliddwa bali myaka gya 3 bazaaliddwa nga Kabaka Mutebi ali ku Namulondo. Temulowooza nti tebamumanyi. Owulidde? Oba omuntu osobola okuluma omuntu ng'abonaabonera e Palestine oba abonaabonera e Ukraine oba ali mu tutalo mu America, mu South America, lwaki tolumirwa Kabaka wa mu nsi yo? Kabaka ali mu Bwakabaka obw'omu nsi yo Uganda. Ne babaawulayawula obutoletole. Kati batuuse n'okutwawula mu Bwakabaka bwaffe ne mu bika byaffe. Baleeta famire ez'Abazungu ng'ate Abazungu beegomba ffe kye tulina Abaganda tusobola okumanya ekika kyo gye kyatandikira. Ne mwegattira mu kabonero oba Kangabi oba Mbogo
naye kati mwe mutandise tugujula Abaganda temukkiriza kugujulibwa bano abantu balina ekigendererwa bwe baba gujula buli omu n'abeera ku lulwe baba babawangudde. Bw'atyo Mayiga bwe yajja n'atandika okuleeta obufiififi obutoletole mu Buganda aleese n'okutubuulira Abaganda famire mu Abaganda tebalina famire. Abaganda balina empya ennyiriri, amasiga, emituba, akasolya. Muleme kudda mu kwawulayawula Abaganda. Abaganda bwe baba baagala kabaka waabwe ng'obufuzi bw'Emmengo bwalemerera okuva ku biseera bya COVID, Ssaabasajja we yali nga mukosefu. Okuva olwo Mmengo oba Mayiga tebayiganga, tebalina public relations, tewali na ssimu mu Bwakabaka obulamba, Obwakabaka bwa Buganda, Obwakabaka obususse emyaka 1000. Tebalina na mukutu gwonna omuntu wasobola kuyita kubuuza kumanya bifa mbuga. Temutubuulira buloolo. Abo bonna abali Emmengo buloolo mubatenda magezi, naye abasinga tebalina magezi. Bakati bayombesa ffe twetaaga saaviisi zaabwe. Twetaaga obuweereza eri abantu ba Ssaabasajja be mwefuulirako ne mugaa nti muli baabitiibwa. Ow'ekitiibwa oteekwa okkifuna, okkikolerera. Tojja kwambala bwambazi makanzu na minagiro n'olugamba nti nno ojja kubuyitibwa wa kitiibwa nga tolina ky'okolera bantu. Bajjajjaffe basobola okulima enguudo ne bazimba ebibuga, mwe mweyagalira kati. Naye mmwe abamaze mu Bwakabaka emyaka 3 n'ekibuga ekya Kabaka kibalemye okuzimba, muli kuffe mutukuba ku nsolobotto, mutuvuvuba. Tewali gwe mugenda kuvuvuba. Temututiisatiisa. Ekibaluwa kye kimu kyafulumidde Bungereza nga kiri edited. Banne muyiga okumanya nti kompyuta zino bazikolerako crimes nnyingi nnyo, kyovula nga Abazungu bataddewo cyber security. Abantu batandika okusoma okwerinda kompyuta, ebifulumira ku kompyuta. Mmengo bwe beemanya ekibaluwa ekyo nti kituufu, Mayiga yennyini mu ofiisi eyiye mwe mwakubira ekibaluwa ekyo ate temubuuza nti ani, kubanga Mayiga yali amanyi gye yakweka Kabaka. Era ye yavaayo n'awandiika ebintu ebyo. Kompyuta 256 geolocation y'Emmengo yawandiika ebibaluwa ebyo ebibiri ebitambula. Nakirya kye baaweerezza oli ate nekira mujja kukiraba ekibaluwa ekyo kimu nga kifulumidde awalala, kubanga byonna biriwo okubuzaabuza. Mwe abatamanyi fake news wano mu America yaleetawo n'omukulembeze mulamba, naye nga bakozesa fake news kulimbalimba bantu, nga bakozesa ebintu ng'ebyo. Bwe baba basobola okuyita wano mu America ne bakuba ebibaluwa ne babiteeka wali, ekyatutte Sewungu n'abo ba MP aba opposition bakwano ba Mayiga abagenze Namibia ne bakuba mu mawulire g'e Namibia ne bakubamu article ekwata ku bulwadde bwa Kabaka ne bagisasulira. Lwaki bagisasulidde busasulizi? Mwegendereze, embassy ya Namibia bw'eba eddamu, embassy zonna bwe ziba ziddamu zisooka kudda mu groups, si muntu kinnoomu. Ate teri embassy edda mu muntu olwo lwawandiisa ebbaluwa enkeera n'egiweereza oluddako omuntu n'agifuna. Awo bya bulimba byonna ebyo. Mwegendereze nnyo, mube bagezi ng'obwana bw'emisota. Gye bujja mu maaso awo mujja kukizuula kyekyo ekibaluwa kyava mu ofiisi ya Mayiga gye kiva ne kitambula. Ne bakiwa omuntu ku muntu, omuntu n'akiteeka ku intaneti, ate nammwe ne mukkiririzaawo. Kompyuta eyitiridde obukugu. Kompyuta erina obukugu bw'ekozesa. Era nababuulira mu butambi bwange obuyise nti tulwana na gavumenti Mmengo, gavumenti. Ate tulwana n'abo abafuna mu mbeera nti Kabaka bw'aba taliiwo bakifunamu nnyo. Byonna bye mbagamba mmala kubikakasa. Bakakensa, abaana abakakensa abakugu mu kunoonyereza
ku biwandiiko ebijjingirire mu mawanga agakuze oba agatandika kompyuta zino. Be baanoonyereza ne bakakasa nti ekibbaluwa ekitambula tekyatonderwa mu woofiisi yonna y'embasa ya Namibia. Baakakasa nti ekiwandiiko kino kyatonderwa waffe ku koodi eya 256. Ekiwandiiko kino era kyazzeemu ne kifuluma nga kyagala okusirisa ab'e Bungereza era nga kiri edited katono ddala era ne kifuluma. Ekiwandiiko kino okubaswaza nti nno waliwo omuntu akolagana na bano, kubanga na bano bantu, ate abantu be tubagamba baava okutusinga. Waliwo nti akolagana na bano mukitegeere. Olunaku essabbiiti eno gye mulimu ba MP okuva ku opposition baasituka ne bagenda e Namibia. Bwe batuuka e Namibia ne mbaga nti wabaddewo MP omu eyabavuddemu n'agenda n'akuba mu mawulire g'e Namibia article. Kaakati olw'okuba mwagala buli kimu tukibateerewo, MP oyo ye Sseewungu ye yasasula amawulire ne gakuba article ya Kabaka. Sseewungu oyo mukwano gwa Mayiga nnyo nnyo. Kino ekintu tekikolebwa Mayiga omwo. Mayiga alina netiwaaka. Mayiga alina enkuyege ze ezimukolera emirimu emirala. Mayiga alina ensanafu ze ezirumba ne zivuma ffe. Mayiga alina ensanafu ze ezinoonyereza era ezikola emirimu gye egy'enjawulo, omuli n'akabondo akakuba obutayimbwa mu Kampala. Kino kirudde Mayiga muludde nga mutta abantu. Ekiddako Ssekawuka kaali kakulumye. Bw'okalaba okakola ki? Okadduka. Buganda yakattirwa bakabaka 7 nga balimbalimba okuviira ddala ku Ssekabaka Kiweewa. Ssekabaka Ssuuna yatemulirwa gye yali alaze, yattibwa buttibwa ne batulimba nti yalwalirayo. Ssekabaka Muteesa yattibwa Bazungu abaamukuba eddagala. Abazungu abaasooka be batta Muteesa, yali mulamu bulungi. Ssekabaka Mwanga yatemulwa butemulwa. Ssekabaka Kiweewa Masanafu yattibwa. Abamu ababagamba nti Ssekabaka Daudi Chwa yetta, ebyo bya bulimba. Nsibirwa ye yawa Ssekabaka Daudi Chwa eggiraasi y'ebyokunywa ebyamutta. Okusinziira ku bakitaffe kye baatunyumiza, nammwe kye munyumya. Ssekabaka Muteesa yattibwa Butwa, baamutira Bungereza, teyaliiko mpingu. Kabaka wa Buganda bamujja mu bantu be ne bamuzza ebbali mu isolation ne batuuka eyo ne bamutta. Ki kye mutalaba? Kitaawe wa Kabaka Mutebi baakamutta. Era bwe yali e Bungereza teyaliiko mpingu, naye baali bateeseteese okumutta era baamutta. N'olwekyo ffe tutuyinza kubeera awo okulaba nga Kabaka Mutebi bamukoze ekintu kye kimu ekiviiridde ddala ku bajjajjaabe, ku bakitaabe, ffe tusirike busirisi. Nedda. Bakabaka 7 mu Buganda batemuddwa butemulwa okuva bannamawanga bwe bajja ne balaba ekkula lya Buganda, okuva abaluŋŋaana abo lwe bajja ne balaba ekkula lya Buganda. Ne bwe baagenda baali bavudde mu Buganda
naye mu 66 tekyabalobera kukola lukwe lwatta Ssaabasajja Kabaka wa Buganda. N'olwekyo tewali kye babawa kyetaliimu, ate awo temugamba nti abaawo b'Abongereza ba mazima nnyo. Nedda, teri abasinga abo obutemu, teri. Tulabye ku baana n'aleeta muzadde we nga mulamu bulungi, n'amuteeka mu kiralu ne bamupiika eddagala lyennyini lirimutta nga si bulwadde bwe bwe bumusse. Kakati Kabaka okuva lwe yalwala mu mwaka gw'2001 we mwamulaba, Kabaka okuva lwe yafuna obukosefu mu mwaka gw'2021 babadde bamujjanjaba bulwadde bwa bwongo, babadde bamujjanjaba ddalu nti lyayitiridde kati linagenda Namibia mu bibira. Kabaka abaddeko obukosefu obulala, kakati obwo obukosefu obulala banaabujjanjabira eyo mu bibira. Bane muzuukuke mutunule, mukozese ku bwongo bwammwe. Abaana abakugu bakakensa b'okunoonyereza ku biwandiiko bino, jjukira nti wano mu America waliwo okulonda ne kugendera ku fake news ne kuwa omuntu atali mutuufu, bo gwe baalaba nti okuwangula kwe tekwali kutuufu. Nakati era tukyabirimu. Kwe kwasinzira okuddira abanoonyereza ku bipapula ebijingirire n'ebiwandiiko ebijingirire ebitambulira ku kompyuta oba ku social media, babinoonyereza era ne baga nti ekyo kifu, n'ebyo ebiwandiiko bye mulaba bifu. Era abo bakakensa be baatugamba nti ebiwandiiko bino bifu. Ekirala ekyongera okukakasa nti ebiwandiiko ebitambula ebigamba nti Kabaka ajjanjabibwa obulwadde bw'obwongo nti bifu. Ebitongole groups ezawandiikira Namibia, tewali gurupu n'emu gye baali bazzeemu bbaluwa yonna ku nsonga za Ssaabasajja Kabaka. Ensonga za Ssaabasajja Kabaka tewali gurupu yonna gye baali bazzeemu. Ebintu ebisinga bye mwalabye byafulumidde mu kawulire k'e Namibia, ani abitonda? Sseewungu, Mayiga Sseewungu be baatonze ebintu byabwe era ne bituuka eyo. Bw'oba obugamba nti ate baayogera mu mawulire mu bbaluwa eno ti Kabaka ali mu kitundu kino, ye ebbaluwa yakubirwa wa Mayiga mu ofiisi ya Mayiga. Mayiga amanyi bulungi gye yateeka Kabaka, ye yayagala mumanye nti yamuteeka eyo, naye ng'ekibaluwa kyawandiikirwa mu bitundu bya Bulange. Mengo geolocation ekiraga abanoonyereza baazuula ti koodi eyakuba ekiwandiiko ekyo yali 256. Sijja kulandagga nnyo. Mmwe kennyini Mayiga mwatugamba nti Ssaabasajja Kabaka omulwadde wa mutwe mu gwokuna we yagendera eyo. Naye Kabaka we wakyusiza abaami nga Kabaka agenze eyo oba nga atambudde nga okimanyidde ddala nti yali mulalu nga n'abasawo b'e Germany batuuse okumutwala ajjanjabwe eddalu mu Namibia, yakyusa atya ab'amasaza? Yasiima atya Nabalamba muwala wa Lusimba Empanga aggulewo emisinde gye egy'amazaalibwa? Omulalu. Kabaka y'omu mutugamba nti yeesalirawo ye yennyini, ne yeesalirawo ave e Germany agende bamujjanjabe mu kibira. Kyokka ate nga mu gw'olubereberye mwali mwafuna letters of attorney over business za Kabaka z'akola. Kakati tukwate ki tuleke ki? Mwafuna powers of attorney nti Kabaka takyasobola kukola mirimu gya Buganda. Ne muvaawo ne mufuna powers of attorney okulwaninga obulamu bwa Kabaka ye ng'omuntu mu mwezi gwa January.
kakati ani kabaka yennyini yakwata akakadde ka $1 n'akasasulayo asobola okubeera eyo, oba kabaka yennyini yeyesasulira asobola okugenda abeere eyo gy'ali. Kabaka mugamba nti yava e Germany nga ali bubi nnyo era kati ali bulungi, mu kibira eri ali bulungi nti kakati kabaka bw'aba nga yava eri ng'atategeera bulungi nga bwe mutugamba nti yali mulalu, yasalawo ate yeetwaleyo ye. Sebangako mulalu asalawo kwetwala mu kiralo kumujjanjaba. Abaganda mugguko amaaso, bano abantu bakuluppya bayaaye, bano abantu be mulaba babbi, bannanfuusi, bali bankwe. Bakimwa kitoole ng'omusajja ali ebbumba nti oli lubuto, oyo bomba oli lubuto. Beba abasajja be mulaba tebalina nsonyi, tebalina bugumiikiriza, tebafumiitiriza, tebaagala nsi yaabwe, tebaagala baganda, beefaako bokka bannaakalyaakaani. Bonna babayita banfunirawa, kanzijemu akange ŋŋende nako. Naye ne beerabira nti abaaliwo abazze babeerawo nga banyagulula obwakabaka bwa Buganda, bonna famire zaabwe enkomerero yaabwe mbi nnyo nnyo nnyo. Abazze bakola kabaka ba Buganda ebintu ebifaananako nga bye mukola kabaka Mutebi, bagenda okuva mu nsi nga beevuma dda lwaki baabikola. Nammwe bwe mugenda okubeera, Buganda bagiyita kalya bugalula, ogirya n'ekuwagamira. Ekirala kye ngenda okusembayo okubagamba nti Abaganda Ssaabasajja Kabaka si mulalu, tabangako mulalu. Kabaka ategeera bulungi, Kabaka ategeera bulungi. Bajjamu kuba ebidagala, bajjamu ebidagala bamuzimbulukuse. Eddagala eryo bigere ebiseera ebigere nti kati awedde, balyoke bamubalage. Mulina kusitukiramu mulage Mayiga ti kye mwagala ye kabaka wammwe, so si kubalimbalimba, so si mboozi, so si kuganiira. Nedda, Mayiga tetugenda kukkiriza kutta kabaka mulala wa Buganda ng'omuttira mu buwaŋŋanguse. Tetugenda kukikkiriza era tugenda tuwangula. Mwebale nnyo Abaganda, mwebale ddala kumpulirizanga. Mbejja ndagire tajuuba.